Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'obadde nkukulisaayo nnyo abavudde mu Uganda lya Christmas mbakulisaayo nnyo mu bijjulo byonna mubaddemu mu makyakezi nti mwebale nnyo nakubeerako nnyo nga mujja ne mutuwagira ne mulaba mutwala ensonga zino kubanga nkulu gye muli mukwano gyange bali eyo. Kakati Bwera n'Empondwe ku sayidi eya Kasese bo Christmas bagiriridde mu lockdown, tebagiridde nga ggwe. Lwaki bagiridde mu lockdown? Byendeese okukuleetera gwomu ali eyampuliriza. Nkutegeeza nti neera nkwanirizaako oli ku Yugi Update TV kusinza okuba ng'otuwuliriza gw'atanaba kuba ng'otwegattako nagambye dda wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungirako ddala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati oluvannyuma lw'abatujju lw'akabinja ka M13 M23 okuvaayo ne kalangirira olutalo Ssinziggu n'okuba nga kagenda kuteeka olutalo oba kuteekawo embeera ku ggwanga erya Uganda. Abakuumaddembe leero basibye mu keetalo ng'oyinza okugamba mazaalibwa gaabwe so si ga Yesu Kristo ku sayidi y'e Kasese. Basazeeko ekitundu kyonna kyonna eky'e Kasese ku sayidi eya Mpondwe ne Kivu. Ebitundu ebyo babisazeeko okusobola okulaba basazeeko Bwera n'Empondwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza osobola okulaba nga basafeguardinga security. Amagye ne poliisi byayiriddwa ku makyakezi obadde wasuubira abantu bagenda okucelebratingira Christmas okuŋŋaanira mu bungi. Ebitundu ebisinza okuteekebwako essira ye Bwera n'Empondwe abantu gye batera okuŋŋaanira nga bacelebratinga Christmas. Omugezi wa poliisi ku sayidi eyo komanda wa poliisi agambye nti no mulimu gwaffe okulaba nga tusafeguardinga abantu nga balya bulungi mu festival season nga bakuza bulungi ebikujjuko byabwe mu ddembe nga tewali kitabattaaganya. Oluvannyuma lw'abatujju bano okwewera okukola obulabe ku ggwanga erya Uganda kati baadde balina okusafeguardinga booda zonna eziyingira mu ggwanga erya Uganda okuva eri mu Congo mu DRC Congo osobola okulaba nga batangira obutujju obutabeerawo ku lunaku luno olwa Christmas. Tetumanyi oba okusafeguardinga kuno oba kalantiini eno gye babataddeko lockdown egenda kukoma leero oba egenda sigala ng'ekyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So gw'abadde asuubira okugenda e Kasese kujaguzaayo ebikujjuko manya eri bali ku lockdown teri muntu akkirizibwa. Lockdown manyi kyekitegeeza twakirozaako dda naye newankubadde poliisi n'amagye geeyiye mu kitundu ekyo tekiganye bantu kujja ku makyakezi kujja kucelebratinga era beeyiye mu bungi gwe mukwano gwange. Abasinga beeyiye na lwa nsonga kuba abagayi kuba bateereddewo security kati ate tukyakale nga tuli bagumu tewali bulabe na bumu bugenda tutuukako era bajjidde ddala mu bungi nnyo mu numbers gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ku sayidi eyo ey'e Kasese. Naye nga poliisi n'amagye go gakyali mu kifo ekyo kagirawunye era nga bali ku lockdown wenjogerera kati okulaba nga bakuuma borders ensalo ezo eziyingira okuva eri mu Congo ne zijja mu Uganda okwetangira obutujju nga abatujju bano bavuddeyo ne beeweera enkolokooto okulaba nga batuusaako obulabe ku ggwanga erya Uganda naddala bino ebiseera eby'ennaku enkulu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti nobadde muwuliza mulungi nnyo obale kwekumira ku Yugi Update TV abali emitala w'amayanja abagenda opakasa ku kyeyo mbalamusizzaako nnyo.